Ejo nabadde wa muganda wange ali skin kati lero ndi wane wa muganda wange mugaga Hassan the teacher. Sajja wa amaanyi. Ndika champagne fruits. Mayo mzulaga ati when life gives you lemon ngokola lemonade bwe nesomako wano mawulire abanange. No gamba what's not going on. Okitegera kino kasuku kyagamba ati make life what you want it to be. Obulamu ofule kyoyagala bubeere. Banange nafunye ekikeekira lera be bano ba new sisters. Timu kinyo kika. Ogenza busiya bagamba busiya. Ero ke bantu. Era yatuleseewo. Muri mutya bannange kasubire muri bulungi olunaku lwa leero. Nkeredde ku video ya Jjajja Ragadi bwe yabadde akaaba nga ali ku stage ng'ayogera ku nsonga engeri kamera gye zizze mu bivulu byabo bo ne bamaliriza nga tebakoze eki nga tebafunyemu. Problem gye tulina n'abayimbi be Uganda eriemu nti bo bamastaringa kuzannya sympathy card ey'okukaaba obuzigo obw'ekirogo. Ate mwana wattu society ne bawulira kuba be bayagula bateyagula abantu bali mabega era tesobola kuwulira miranga gyabwe nga bo bakaaba. Olwaleero Jjajja Ragadi bw'aba akaaba weebuze lwaki ba artist ab'amaanyi abafaayo ku ndongo tebaayogedde ku nsonga ya Fefe Busi ey'okwefuulira omusajja eyamutegekera ekivulu kye kisoose mu kaaliya ye yonna. Naye nga ati nga kiri kyangu nnyo ye ateekeddwa kubanga alanga kampani ye. Fefe Busi n'atalanga kampani ya musajja n'amutamya n'amuta n'akwata omuyimbi omulala. Olowooza omusajja oyo akyasobola okuteeka amaanyi ne ssente mu muyimbi oyo omulala gwe yafunye nga Fefe Busi yamuyisizzaamu eggaali. Lwaki temunnayogera ku kya Fefe Busi kuba nti yakolanga ne Ian Pule ennyimba ez'amaanyi bwe baatuuka we balina okufunira wonna Fefe Busi ne yeefuula ng'alaba Ian Pule tagwanidde kufuna. Lwaki ekyo kyo tetukyogerako? Kitegeeza mu contributinga kinene nnyo ku bantu ababa bazze okuteeka ssente mu ndongo n'abo abalina amagezi agasobola okubayamba okufunamu ne baba nga tebakoze eki tebafunye. Cameras olwaleero nnyingi, viewership nnene, mwandibadde mufuna ssente nnyingi tanina okukaaba. Kubanga eri amakampuni agasinga nga kyegeetaaga ye publicity ebintu byabo babirabe. Kati lwaki gwe ate ofunidde publicity olaba tekikola? Lwaki TV esigala ekola content nga egezaako okuyiiya n'okubba abakozi abalala ab'amaanyi babe nga bagiraba bangi eryoka efuna ekindi? Kitegeeza amaanyi mwegali mu publicity. Naye omanyi ki? Abaana abali mu marketing agency abalina okunnyonnyola amakampani n'oku-identifyinga amakampani ageetaaga publicity gy'oba oleese. Abasinga babaleetera ddiiru ne mumala okuzikola bwe mumala okukwata akasente nga mubabuuza wayimba luyimba ki. Wagende w'omwana ng'okimanyi si muyimbi naye akolera marketing agency ng'okimanyi asobola okupakeginga ddiiru yo n'ofuna akasente era tewamunona kuyimba ku kivvulu ezziro. Naye akasente olumala okujja mwekweka mu kava ya gwe wayimba luyimba kinza ayimba. Kati n'omubba asobola okuba nga tasobola kujja mu kamera kwogera naye ate gy'asigadde akaseera koogera omala n'oddayo. Nga bw'omubuuza wayimba luyimba kinga kituufu teyayimba era nakati okaaba era gwe akaaba era n'omubuuza yakaaba maziga ki. Bizinensi y'endongo ekyuse nnyo era n'opportunity mweziri nnyingi nnyo. Naye obuzibu abamu ku mmwe muli sitagana ati mukyalinda mugenzi kasiwuukira akomewo abaguleko teepu. Ng'era abakyolina abalanga abamu bwe bakyalinda obote firi. Nammwe mulina emutudde mulinze industry ebyakolanga edda bikomewo bikole. Kubanga obunnanfuusi bungi nti abalala bacontributing temukola ki. Bw'obanga luli wasobolanga okubanga oleeta abantu omutwalo gumu mu kisaawe n'ofuna ssente nnyingi, lwaki lw'osobola okulaga show eri abantu miliyoni 5 ate okaaba bukaabi? Kitegeeza you are doing something wrong. Bino ebintu by'endongo ba artist okuba owakabi gulinga mupiira. Ebaayo defender, ebaayo midfielder n'ebaayo n'omuteebi. Singa omuteebi atuuka ekiseera n'atandika okubuuza nga bamaze okuwangula omupiira nti gwe defender osanyuka ki? Wateebye ggoolo ki? Gwe midfielder osanyuka ki? Wateebye ggoolo ki? Oba ogenda kutta mulaalo yaabo mugunaddako tebajja kuteerawo bulungi kuteeba. Ekyokubanga gwe ateeba tekitegeeza nti gwe ategeera ennyo. Ne gwe aba omuteebi. Kati bw'egamba nti omalemu abalala amaanyi kiringa genda kuyigga nga mubadde bangi. Mumaze okufuna ennyama ate oli wajjukirira naye embwa zange embwa nze yazirunda temwaliko nga nnunda embwa zange lwaki muba mufuna ku nnyama? Kye kizibu ekiri mu industry kyokka singa tunaagonjoola ekyo. Wano Gravity yafuna ddiiru ya firimu eyagimufuniramu mu percentage ye ebyo temubyogerako kondeminga bintu ng'ebyo so that business esigala nga abantu bali willing okujja okukola nammwe. Industry weeri kati esobola okukolera ddala ssente empitirivu ennyo naye abantu abasobola okuzijjayo mumaliriza mubabbye kubanga mumanyi mu public tebasobola bakuba. Kati mugenda kaaba amaziga lumu ogenda kubeera ku stage ng'oyogera omutima gukubaluke nga gukubaluka lwa nnaku. Ninge ennaku eyo gicontributinzeeko kubanga muganya okurespecting the other players in the game. Nze mbabuulira
musasiro wale nukozesemu ku luzungu. How did these guys made it? How did these guys manage to make it? Bakikola batya? How did these guys made it?